Popin Media. Mumubulire minisita mubufunze emirimu gye mbadde mukola mu Nuupu mu ddakiika mu sekendi emwemu ebifo bye mbadde mukola mu Nuupu mwebale kutwegattako. Bannakayunga bano mubamanyi babadde ba Nuupu oba bannimba omanyi ndi mupya abantu bajja ne bakulimba nti ba Nuupu bakudde mu Nuupu kati ba NRM. Nsanyusa okubala mwena amannya agange Nanyange Rebina nga mu Nuupu mbadde nkolanga ow'abakyala akiikirira ku ggombolola nga mulimu ebyalo 8. Nsazeewo leero ndokoke nve mu Nuupu Madam DPC nsawasukeko kuba bwe nasinga ng'obonyabonya. Madam DPC ow'Akalinga District nze ne muddu awulira twabasinga okutawaanya. Erinnya lyange nze Honorable Golobi Junior Saidi abadde atwala abaguleta mukono bonna. Inako afande omu bwe twanyonyalagana naye kusezibwa nanga ne mwana gwe ofaaki ne mugamba njagala kulwanirira Uganda naye nagenda okulanga Uganda gye nwanirira nanze omusiraamu buli omuntu wakubeera mu maaso nga g'oli mabega n'omukwata kitegeeza ye tagenda naawe tokola ki togenda. Ne ŋŋamba kusinziira ku kino njagala okwebaza ssentebe wange omulukantwala kuba naye yakola nnyo kuba natuuka n'okutuuka okwewamba nga njagala okudda mu NRM era ssentebe wange Fred Saza njagala okwebaza Chairman Karangwa bwe navaayo nendokoka yadde waawo Kyagulanyi yagezaako ku mbeera eyaliwo nankuba ku mikutu njagala ssente ne Chairman Karangwa yayimirirawo era mwebaza n'ebyambalo bino byenyambadde olwaliro nagambye wa njagala ensi yonna etegeere yadde waawo se owangulira ebyambalo. Njagala kwebaza Madamu RDC Madam Minister kino simanyi oba kiki mu Kalinga District kyanjawulo era nsaba oyogera ne President Museveni tusaba Madam RDC ono busiraamu kikirizibwa okufukamira. Njagala nsaba Madam RDC ono ekiba kyetaagisa okumusumusaamu bamusumusemu kuba wanjawulo kuba RDC era mbakakasa President Museveni 2026 ekyamazima agenda kutwala 99%. Jange birungi naye abaddewo nnyo ne Chairman Muwonge wamu ne admin so sina byanjawulo obula kisomooza okuba nti twalize mu NRM twagivaamu kuba famire yange yanvuma yali ya NRM naye ebimu ku ebyo yenanyumirwamu neŋŋamba kanve mu NRM oba oliawo at least Madamu RDC abiziza ne Chairman Karangwa kuba tubadde tufa nnyo nga tufiira mu bintu ebyekisiru abaana beetaaga kunnyonnyola. Chairman Karangwa yampitakooko nanga mwana nga tutudde ng'abantu naye nga nyambadde ovulo yange nga tambodde ne bana NRM bakutya temubola abaana abo kuba tebamanyi kyakkola. Abaana tebamanyi kyakkola just kwongereziganya. Wesabira Madamu mukadde waffe omugenyi omukulu ne kabineti yonna kubanga nagezaako okulaba nga mbavuma nga mbagamba muli babibanguzi muli babbi muli batemu naye njagala okwetondera eggwanga ne Museveni wamu n'okusaba ekiba kyetaagisa ne ttiimu yange eno tufune olunaku nga tukulembeddwa Madamu RDC ne Chairman tujje tumwetondere. Tetwetaaga ssente waba twagala kulaga ggwanga nti eggwanga eryawamu tutambulira wamu tujja kukola ki. Madam DPC nkwetondera ne nsaba tutambulire wamu naawe era nkyaleeta abaana bangi. Kambeeko mukadde wange ono mbadde mu opposition abasinga balowooza baalidde tetwalidde naye lino eggwanga lyaffe ffe twagenda okutunuulira Nganze Kafuuma
waliwo ekigambo kimu madamu ogenda mangu naye ekyakuleese kyekino ekikulu era njagala kutegeeza bwe natunuliranga abantu abali mu sitwago bakama baffe bakyagulayi balina ne badizayina b'engoye ennyonyi bazirinya buli lunaku bwe babakwatira ekalangala babatikka ne babakomyawo ewaka abalala ne babatwala mu kkomera nemanya siyinza kugoberera kintu bwekiti tewali sitwago wali wanakimanye kino bino byabagezi bokka lowooza bulowooza ng'omuntu omukulu obuuze tuli mu sitwago oba tuli mu kufuna bufunye ensimbi kakati nze mbasaba buli muntu yenna sebo chairman Kalangwa nze tegenda okubayambako kiri kimu ne ttiimu yaffe tugenda kubuulira bannaffe abatamanyi basobole okuddamu NRM esobole okuddamu okufuna obululu naye nammwe mbasuulayo akagambo ke mbasuulayo mmwe ng'aba NRM mukome okweryamu enkwe okuvumirira abantu Honorable Madada tutambula naye naye nga buli wootuuka Madada ng'oyogeredde NRM ebirungi ng'ogikoledde ebirungi nange njagala kwegattako abakusabidde ekifo Honorable nyaba otugambire Mwami Museveni pulezidenti w'eggwanga Honorable Madada asaana okufa nga gusava kubanga akuze Mukama bampeera omukisa nze Kafuma Musa nja kusanyuka nnyo nga mukkiriza mwebale kungoberera erinnya nze Brian Mala Taata Kayunga era babeera ku mukutu buli omu yeebuuza Taata Kayunga yavuddemu NUP ddala kakati ffe mu busiraamu tugamba omuntu wasiramuka atoola ki olwaleero nze saagala bintu byabwekuusa bamemba bange bano benazze nabo nga nduumira bagenda toola shahadu wano era njagala bavewo bonna nga banekanekanye webalenyebalagala munzikirize entwalabe omukisa guno okwebaza madamu aladisi ne bantuuza ne bambuulirira naye nembawo ensonga zange webawuliriza ensonga zange tebazivoola olaba ngamba ensonga zo ziri muki eggumba era ensonga zozammwe tugenda zikolakolako mangu zitereere naye nze nsaba busabi nga wendi wano tetwavuddeyo ffekka nga abeNUP abantu bemulabye wano madamu Adisa abamanyi bulungi minisita tiimu gye nnina y'abantu 300 era nnyabo nsaba okwetondera kino kikugamba nti nze mbadde nga mpita ayigeyo nga bagamba NRM tekyafuna percentage 95 naye nga mbabuuza mwali muvudde ne munoonya ensonga tubadde ffe kati yaradisi bwe yazze yasoose kunoonya kiki ekireeta ekyo kati n'atugamba mujje era nkusuubiza percentage egenda kuddayo era abaana bano bemulaba batandise obuwulira enjiri eya pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni kansabe omukulu oyo yali muduumizi nnyo aliwa ye muduumizi olaba lwakaleera kanti kuli bweti balabe bamba ijjakoga siriki siri kwalaali amageto yuti era nze okumanya nalokoka nze nakubidde wano luyimba lwa Museveni oye misenije nga ndi mu maaso g'abasajja bano n'abakyala bano ndi musajja empagi guwaga nga nkwasaganya abaana bageto youth bonna Kingston City n'ebitundu ebyenjawulo nze yali futoja eyali tufukaamirira anthem gye mulaba eya National Unity Platform nze Gun X #1 Soldier nga buli omu antya ekyamazima abasirikale nabo bennyini nga bebandabako mubazoganya kati so tuli mu kulayira olunaku olwaleero munzikirize ndeeta omukyala gembadde mmanyi nti omukyala oyo si mwangu naye olaba namukukuddeyo
ne mugamba yitawo tugende ku front olaba bajje no baddukayo gwe kulutu okola kiyo yitawo eno mukyala woyo Robina yitawo neno tolishapa Sokotole wali shahandu era tujja kwamulira lwaki bamutuma Gun X Lugolobi Junior oyo ye bannange oyasooka abeerawo kakati sebo munzikirize nga nzija okutola shahadu mwabakkiriza ne mukukiikirira abantu bani temunswaza temukola ki era njagala nze omukulu Amos Lugolobi we yali andeeta awantu eno yaŋŋamba ekintu eki Pulezidenti Museveni taswaza era yaŋŋamba ekintu eki titosobola kutambula n'obulwako omuntu kyomulaga nti kino Museveni yakola ki yakikola abasigadde kambagambe nti ebibiina by'obufuzi mulaba mu by'opposition ezo project balina ebigendererwa byaffe ebigendererwa byabwe mujje tudde eno tuzimbe eggwanga paka receiving officially chairman wa NRM w'eggwanga aba receiving namuze wano ate buli mukyala wa NRM ojagata abantu tujja kusaba esaza lino mwotule lino likulemberwa Nuupu naye ekizibu kyava ku basaala beesimbawo nga bali 17 kale 17 omu naafuna 14 abasinga naye wakati obuli waffe obwa NRM bali abaali beesimbyewo bonna NRM gaali ewangula nolwekyo nze nja kukozesa kati ngalandisi bakozesa tukutule mugata bantu okulaba nti tusigaza ekifo kyaffe entebe yaffe nga NRM nga bwe tusuubiza okulaba nti tusigaza ebifo byaffe kiwagira nange nduno kiwagira gavana waffa kiwagira mulinda kimu kuwagira kibina tukiwagira mulinda kimu kuwagira